Omulungi ali ku Fake Media nkwanirizaako nnyo olunaku luno olwaleero. Nkwebaza okulayikinga, okukomentinga, okusharinga awamu n'okusubscribinga. Teweerabira nno kunyiga kadde kali kasobole okuwa notifications ku buli program gye tunaateekangayo mukwano gwajja okubeera nga asooka okugiraba. Olunaku olwaleero nina gwendi naye gwe tugenda okunyumyamu naye olunaku luno olwaleero. Saagala osubwa emboozi ye kubanga nnyuvu ate erimu ebyokuyiga bingi nnyo nnyini ddala, naye nga sinnaba mukwanjulira njagala nsooke nkutegeeze ku mikwano gyaffe abatuteekamu ensimbi. Bano be ba Jos Property Consultants Uganda Limited. Bakugamba nti bayina bingi era bakola bingi. Bayina poloti ate awamu n'ettaka, naye ng'ettaka eryo bayina ne basaveya baalyo. Bayina amayumba agapangisibwa saako n'agatundibwa. N'ekyo mukwano gwe oba oyagala ennyumba ewedde okuzimba ng'oyagala yakugula bagirina, bw'oba oyagala yakupangisa nazo bazirina. Bayina emmotoka empya awamu n'ezikozeeko, osobola obbatuukirira. Naawe ayina gy'oyagala okutunda osobola okubatuukirira n'osobola okugibaguza. Kakati no bagamba nti bakola ne ku by'okuzimba. Yes, gw'ayagala okuzimba obadde wagula dda poloti yo si nsonga wagigula ku bo oba wagigula ku balala, oba oyina ettaka lyo ng'oyagala kuzimba, bajja kuwa abazimbi na byonna ebikwatagana n'okuzimba bajja bikuyambako. Bakugamba nti balina ba security guards, gw'ayina ekifo oba oyagala bakuumi, naye ng'abakuumi bano omukulu yaŋŋambye nti balina ba busaale ne batuuni. Yes, ab'obusaale ne batuuni bayina, so gw'oba oyagala omukuumi yenna ku kifo kyo bajja kubeera nga bamukufunira. So nga ate bayina bagaba n'emirimu, by the way. Yes, bagaba n'emirimu, abaasoma nammwe abataasomako mubeere nga mujja ku Jos Property Consultants Uganda Limited mwefunire emirimu. Kati ogenda basanga ku namba y'essimu eri noti 7577 729 17 oba noti 787 835. Kanziddemu eri esooka eri noti 757 729 17 oba noti 787 835. Eri gyensoose ya Airtel yeri ku WhatsApp, osobola omuweerezaako akameseji n'abeera nga akuddamu. Bw'oba tamukubiddeeko mukwano osobola omusanga ku mukutu gwe ogwa website ogwa www.josug.com oba osobola omuweereza ka email ku info@josug.com. Asangibwa wano e Masaka ku Muto Complex first floor room number eri MC1. Kale kansooke nkole bwenti n'oluvannyuma nzije tutandikirewo n'emboozi yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Omukozi weebale nnyo, weebale ddala okukola, ate weebale nnyo n'okubaako ebikalu by'okoze. Weebale nnyo n'enkolagana eyo gy'oyina ne mukamaawo. Naye nkutegeeza wakati mu kukola ebikalu by'okoze n'enkolagana gy'oyina ne mukamaawo, tomufuula nnyo ate mukwano gwo kumubuulira nnyo ate by'okoze. Nyina ente zange 6, nguze ettaka, nzimbye ennyumba, nyina ssente bwe ziti ku akawunti. Ebyo bireke tobimugamba, kubanga munnange abantu abamu batukozesa niye ate tebaagala tubeere bulungi kutuuka ku ddaala liddako. N'olwekyo mukamaawo tomulaga nnyo ate future yo bwegenda kuba oba na bya bugagga by'oyina. Ajja kuzimba omutima akugobere bwereere. Kajjambo. Weewaawo kati nkakasa bulungi nti otudde okalidde olabe omugenyi wange gwe nkuleetedde olunaku luno olwaleero. Nja musaba ye kennyini yeeyanjule mu bitiibwa bye byonna abimaleyo, ate oluvannyuma tutandikiraawo okuseetula emboozi. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Ssebo, abakulaba ku Fake Media nsaba obeeyanjulireko ate bategeere ani gwe tulina olunaku luno olwaleero. Weewaawo. Abatulaba ku Fake Media mwebale nnyo mirimo gye mukolako, mwebale kutulaba, ate era mwebale nnyo okuwagira omukutu guno. Tubasaba mugende mu maaso n'okugujjumbira kubanga gwe gubaako ebintu eby'amazima ameekusifu ge mubadde mutamanyi. Gwe twogera naye yaani? Gwe mwogera nammwe erinnya nze Ssentongo Isa Lwotowone. Ndi musajja Muganda eyeddira enkima. Pozzi bwe tuba mirimo gyaffe giri emirala ntera okukaddiwamu ssebo
nembeerera ddala omukadde ow'envi n'amannya ne gakyuka. Nze Mzee KAMADI Owesswaga. CD, DVD, memory card, flash disk, Emperor of the Conqueror, namba emu, babyface ennaku zino bankazizaako n'eddala erya zaakayo. Naye ng'amannya ago gonna gava ku ki? Amannya ago gonna nga bw'omanyi nti industry gye tulimu ya kwejubisa, kwemulisa, kwegamba kola kyanjawulo n'okwagala okuleetera abantu amasanyu. So n'olwekyo nagongerako n'engagatta okusobola okubaawo n'ekyenjawulo okusinga ku kyabalala bannange bensanzeewo. Si mangi nnyo? Mangi, naye ate era ku speedi kwengoogerera n'engeri gye mba nti ndi mukadde. Balaba omukadde ow'amatanta n'amannya amayitirivu ennyo olukunkumuli agataggwaayo. CD na biki byonna byeyongerezaako, babyface byonna, olwo ova ku kyogamba nti mu mannya gonna nze kanneetuume bino, kubanga bye weetuuma oba oli awo biri unique, tetunaakuwulirako nnyo bangi nnyo babyetuumi. Gwe lwaki ebyo bye walondayo? Waliwo omusajja muyimbirizi wa firimu bamuyita Saalongo Vijje Jingo nti ayinza okumenyera emmotoka ng'eri emu naye n'amenya amannya nga 10 n'agamba wagoni, intakuula, tabo, 404 kwegamba ye yansikiriza okusobola okugamba nti nange naye singa nkeegattako mu mannya gange nange nengamenya bwentyo tekibeere kyanjawulo nnyo ate mwattu ne bagaagalirayo. Sooka otuweemu ku Mzee KAMADI oli gwe bamanyi, tusooke tumuwulireko tukakasize ddala nti omuntu gwe tuli naye ye mutuufu. Weewaawo mpozi Mzee KAMADI eddoboozi likaddiwa neŋŋamba nti nze jjajjammwe Mzee KAMADI Owesswaga, CD, DVD, memory card, flash disk, Emperor of the Conqueror, namba emu, babyface, kameno stayino, zaakayo. Zaakayo oba okyawakanamu mukama wange? Mpozi atulaba yasobola okugamba nti oba awakana, naye nga nze ku kyempulidde yoyo yennyini Mzee KAMADI Owesswaga gwe tuwulira ku Radio Buddu. Tubulire ku buto bwo. Obuto bwange tebwakaluba naye ng'ate ndi musajja ataakula na maama wange original, kubanga maama wange yafa nga ndi wa myezi 2 kati ne wajja wabaawo taata omukulu mukulu w'abataata. Kitegeeza maama akuzaala tewamulabako? Maama saamulabako yadde mu kifaananyi okujjako abantu okundaga nti olaba omukyalo oyo nti maama we yali afaanana bw'atyo ne saizi yennyini, naye nga nze ng'omuntu maama saamulabako. Wabula nafuna omukisa nti saajulira maama kuba nti saamulabako, kubanga waliwo taata mukulu w'abataata lwakuba nti mu Buganda taata akuzaala yaaba omukulu. Naye mukulu w'abataata yali ayina maama waffe nga naye okuwandiise nga taata omuto ng'ayina maama waffe yakamuwasa Ajati Mariam Nalwanga. Babeera Luweero kati n'agamba nti omwana oyo mumuleete mumukuze mbeere naye. Yanjagala nnyo 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 obulamu bwe bwonna mpaka kati, era ye maama gwe nakula ndaba, era tebaba kuŋŋamba nti maama we yafa sandikitegedde. Maama afudde tewamulabako, emyezi 2 gino omwana ng'aba muto nnyo. Maama muto ye yakuyonsa? Maama muto balafuubana nnyo ku mata n'endwadde ezo ezirumba abaana abato, nga bw'olaba bw'obeera n'omwana wo muto ewaka keya gye mumulaga gye bandaga, era saajula. Bwe ŋŋamba nti tewayonka ku bbeere kituufu? Toba mukyamu n'akamu, naye nkufaananira bubi. Omubiri ngulaba gwego gwennyini olinga yayonkera ddala emyaka 2. Kale no maama waba yalafuubana nnyo, maama mutono Ajati Mariam Nalwanga, era mwebaza nti Mukama Katonda amwongere emikisa mingi. Kitalo nnyo ekya maama. Njagala onnyumize ku bulamu obwo obutaliimu maama. Tukimanyi bulungi nnyo omwana, bagamba naddala abasawo nti omwana omulenzi kasita afuna akakeya nnyo akamaama. Anyway, nti abaana abalenzi baagala nnyo bamaama baabwe okusinga bataata baabwe, ate abawala ne baagala nnyo bataata baabwe okusinga bamaama baabwe. Njagala ombulireko ku bulamu obwo obutaliimu maama ku myaka emito egyo, in fact ku myezi egyo. Kyenyinza okugamba nga bwe nagambye wali emabegako nti tebaba kuŋŋamba nti maama we yafa sandikitegedde, kubanga buli mwana
kyateekeddwa kufuna oba keya gyateekeddwa okufuna okuva eri ewa maama we nagifuna n'ekyejo ekyewuunyisa mu maama wange omugenzi Ajeti Janati n'abayunga yafa yebasaawo ebisanje Mukama amusonyiwe ebyamusobako nti nze nali omuggalanda kubanga twazaalibwa abalenzi babiri nga nze muto asembayo neeno omukwano n'ekyejo ky'omuggalanda nga bwe kyandibadde nabifunira ddala mu bujjuvu. Maama tumutegedde taata yaani? Muzeeyi wange bamuyita Mwali mu Kiggundu Isima Lwotowone. Yatuula bakijjulule ka. Omwogerako nnyo ku radio. Muzeeyi wange oyo nti yalafuubana nnyo naye. Naye ekyewuunyisa nti ye naye bamuŋŋamba nti ono ye taata wo origino. Naye ono ye mukulu wa taata wo newankubadde oli wano. Era kyandeetera okuwakana mpaka nga bantutteyo gye baziika maama. Kubanga eno nali nfunirayo ddala keya entuufu ng'eyamuzaddewo yennyini. Nga tokkiriza nti wano si we wali maama wakuzaalira ddala? Butereevu. So mwebaza nnyo ne muzeeyi wange oyo nti naye yazannya paati ye ate n'ateesuulirayo gwa naggamba nga taata origin. Ng'omwana awakaawo waali watya? Babazaala abaana bameka? Waka mu family? Mu family. Nga bwe nkugambye nti maama waffe omugenzi ffe yatuzaala abaana babiri. Nze ne mukulu wange Tamale Moses ali eyo Kampala yafuuka muwalimu. Naye nga muzeeyi waffe yaddamu n'afuna omukyalo omulala n'azaalira bato bange gye bali abanzirako bawerera ddala 7. Tegeeza kati mulinga 9. Esebo. Bawala bameka balenzi? Mwana wattu mulimu abawala 5. Kati abalenzi muli 4. Abalenzi ffe batono. Esebo. So bali bonna batobo. Tamale mukulu wo? Tamale gwenzirako ye mukulu wange. Ng'abaana mbadde nkubuuza nti awakaawo waali watya? Waalingawo emirimu gye mwakolanga nga kwegamba njalo nyumize ku wakaawo waali watya? Mwasinganga kukola mirimu ki? Kati nze neegazaanya nnyo ku byawaka nti kubanga nti nabeeranga eno ewa maama eno gye nakulira n'eno bwentyo nze nga sisobola kutuula wantu wamu wemba nsomedde eno nga mpummulirayo ttaamu yonna. Emirimu tegyamenya nnyo nga bw'omanyi nti nze ate nakula n'ekyejo kingi. Naye nga Kidima yalingawo nga w'amaanyi ng'enkumbi tugikwatira. Naye era engeri gye wali ow'ekyejo oteekwa kubanga okwoza ebintu tewayagalanga kwira lujja kusimula nnyumba kukola ki? Kati enewa maama gye nakulira taata ye yali alina omwana omulala mukulu wange nga bamuyita Baaba Namuddu. Kati oyo ye ng'emirimu gyonna yakafiiramu. Muno muleke genda okole oyoza ebintu gwe mwana muwala ono bw'anaakula ajja kuba agenda bwe bityo. Kati nga bwe mba ngenzeeko eno ewa muzeeyi nga ye waba yo tewabeerayo kyejo. Era ye twali tulimira ddala nga tuzuukuka ssaawa 12 okugenda ku mulimu nga mumala kulima okugenda ku ssomero nga mumala kulima. Naye ng'eno bwe mpummula ali n'enzi eno nga mbakka weeweevu. Ekitegeeza okulima kwali kungi okusinga emirimu gyonna emirala? Bwe muzeeyi wange omanyi twakyusanga location. Ku muzeeyi wange ono origino kuba ate nayo nali nyina okubeerayo nenfuna ku experience ya taata ali origino ate nga nzirayo n'eri ewa maama. Nti waliwo we twabeerera nga tubeera mu tawuni nga teri kulima. Ekizibu kyayo yo nga mazzi. Kubanga twabeeranga Kyebando nga amazzi tugasena wala. Ekyebando eyo ndowooza abaaliyo mu biseera ebyo ebyemabegako bayinza okunjulira waalingayo emidumo nga amazzi gaayo galimu ng'omunnyo nga si malungi. Kati ate nga amalungi tugasena walako. Ekyebando eyo waliwo gye bayita ku Bahaayi. Kati nga gye tujja amazzi ate n'ogaleeta Ekyebando kisalosalo nga gatumenya okukamala nga kye kizibu kyayo. Era nga mba mpummulidde eyo ogenda okuddayo eri ewa maama nga n'omutwe basobola okukiraba. Namerako n'ekizimba mu mutwe. Wakati mu mutwe ne bagamba nti kirabika yeetikka ebintu eby'amaanyi ebitali bya myaka gye nenga mazzi.
mwagajjanga wala bagajjanga wala bankugereze nti ennaku zino basumulula wali ku taapu ebyeri byalinga bya midumo bamusena ku midumo ate bagamba amazzi ago mbu gaba malungi ne bwotafumba ag'emidumo gaba nti gava mu nsulo direct ate nga gye gava wabikke gasinga n'agana ag'enkoma okuba amalungi so mirimu gyabangawo naye bwe twadda mu mbeera ey'ekyalo olwo tumaze okuva ekyebando muzeeyi aguze essanga kapeeka Ssemuto kati ate nayo Kidima yaliyo amaanyi kuba muzeeyi yali agulayo eka 2 ng'alima nga tukwatira ddala enkumbi. Mwasinganga kulima ki? Muzeeyi yalimanga kasooli asobola okubeera n'ensawo ze nga 2 eza kasooli. Olagira n'asimbamu ebitooke bwatyo bijanjaalo. Kitegeeza n'akasente ke twaniga nti oba kafiizi kaavanga nnyo mu kulima. Ebiseera ebisinga kana akalala kaatuguliranga bintu birala naye nga tulima muzeeyi n'ajjamu ssente n'akuwerako ku ssomero n'abagulirayo ku ngatto nga bw'akola n'emirimu gye emirala. Teyabeera nnyo waka nti nga bw'onoogamba taata atandise okubeera ewaka ogamba nti kati nnima kudda mu nju gulima kudda waka ng'ali kalungu. Oyinayo gwe ku ttaka kati kuba kati tulaba muzeeyi alina ku ttaka. Nze sinnabagula ttaka ddene munansonyiwa ettaka eddene nga wonoogamba nti kulimako amatooke biki naye nga nyina poloti 3. Kati ekizibu kye tusanze nti faate twawangaalira nnyo mu kyalo kati tugenza okuggyako mu bibuga muno nga life y'ekyalo si nnyo ate neeno tukozeeyo emikwano nti eri mu mbeera zino ez'obukulu eri ate tetuwangaaliddeeyo nnyo mu kyalo kati ate nga toyinza kugenda kugula walako era ogula ku mpimpi wano woowangaalira naye ketugenze tukakata omanyi waliwo okukula n'okukakata ketugenze tukakata tunaatera okugula ebibanja ate mu kyalo ewanaasimbibwa emmere ne gye banaatugalamiza. Kati zino ozikoleramu kimbadde manyo zirimiramu? Embeera y'omu kibuga nti poloti oyinza okugira ng'olimiralimirawo mpola naye ebiseera ebisinga tuba tukuumiddemu kasente mu poloti ezo ez'omu bibuga kubanga ku nsi kuno ndowooza ettaka lyerikyasinza okukula oba buli mwaka sente ziba zeeyongerako ku value. Ng'omwana omuto oyina okugendako mu ssomero n'obaako kyoyiga naye ate era bagamba mbu mmwe bannabitone ba comedian ba video vixen bamu ku bankola ku radio baki kugamba abali mu sekita eyo eya entertainment bannabitone abasinga bagamba mbu ebitabo temulinaako wadde. Tubuulire kati kusoma si kuba nti tetulinaako yadde ebitabo baba nabyo manyi ndowooza okusoma kwe kutakoma era bakyogera bulijjo nti bagamba ebimu wadde muyinza okubanga ekitone mu ekiri naye ekimu ku bibatwala mu comedy lwansonga temulina birala bye musobola kukola muli awo kubeera baakazanyiikiriza. Naate era waliyo n'abantu bangi nga tebaasoma naye nga era ne comedy tebamusobola. Ndowooza nti ne comedy naye ebeera talent egattako. Kale nno nasoma nentuuka wentuuse nensoma ne byensoma ne byenkola. Ennaku zino nno bagamba naye bamusoma comedy. Comedy gyali bamusomera ddala. Abantu kati efuukidde ddala profession. Mudiddi nakati era naffe eno wansi gye tuli nti tetusobola kugaba bbaluwa nti oyo asomedde mu ssomero lya oba ba KAMADI and company neera bajja abaana ne tubakwatamu ne mugamba manyi kati ffe obutafaananako na bitabo nti ffe oba muyimbi nti agenda kukuleetera akayimba owuliremu nti producer yakakoze bulungi amaloboozi ffe ebyaffe byakudda wali eri ku stage nenkulaba bw'ovaayo nenkugamba nti munnange kati kano kookola kejjeemu oba kino kyokola kyejjeemu bw'ate bw'oyitira wano kiba kirungi. So nze nandigambye nti buli muntu ekintu kyasomye oba n'akikola nga kiri perfect aba akisomye kasita kibeera nga kimuweereza nga tabbye bubbi. Kati ye Mzee KAMADI yasoma ki? Mzee KAMADI yasoma n'amala n'asoma ate n'amawulire newankubadde nti ali mu comedy. So munnamawulire omutendeke? Munnamawulire omutendeke ayina ali ku ddaala lya certificate. Omuzeeyi naye lwakuba nti andaba wano ate ye tumubotoledde ekyama nti si muzeeyi essebo
webale kusoma ogamalirawa amasomo ago nagamalira ku tendekero balita RAM Media Center olimanyi wane waffe mu Nnyendo wali waffe mu Nnyendo ew'omukulu MC Woodman n'olwekyo mwebaza nti ate n'olugendo webale kubangula n'olugendo olwo olw'okufuuka munnamawulire nalwo ate lwaliko firimu ndala okusoomoozebwa n'okunsikiriza ngenda at least n'eri eddaala ndigatteko nga tunatuuka waawo atulaba tuli ku fake media atanaba kusubscribinga mukwano kikole tolwawo ate nkujjukiza nti akadde kanyige osobole okufuna notifications program gye tunaateekangayo gwajja okusooka okubeera nga ogiraba. Tuli ne Mzee KAMADI Owesswaga ku Radio Buddu omuwulirako bulungi nnyo naye ate olina ne walala gy'omulabira ku TikTok n'obuvidiyo mbulaba butambula obwa comedy omusanga ku mikolo eyo gy'otera okuyitira wangi nnyo gy'ojja omusinkana ku bivulo ojja mulabayo ng'akola obwemusi naye walala gy'ajja okutugamba mpola mpola nga bwe tunaagenda mu maaso naye n'emboozi yaffe y'olunaku luno olwaleero. KAMADI tukulabye oli muyivu ekimala teri akuyisaamu maaso ekimala kubanga nti bw'obanga olina omulimo oguweesa ekitiibwa bw'obanga osobola okusanga abajungute abazungu n'owayaamu nabo kimu bibiri bw'obanga osobola okusayininga ng'olina siginicha nga toli wa kinkumu manyi waliwo oli gwe baga nti sayininga wanaaga nti kaabwino kaliwa nyegeko ekinkumu naye ng'olina siginicha akitegeeza nti oli mu bugumyeko. Ani atandyagadde kukolako ku mpewo ate ng'akola ne kampani ey'amaanyi kwegamba ekyo nno nakyo nti ndi mu bugumyeko ekimala katwebaze MC Woodman yakutendeka era sebo nkwebaza nnyo kutumiddeko mukama wange nti weebale nnyo sebo omulimo gwe wakola ate nagwo gw'amaanyi so ndowooza okusoma si kubi naye bw'oba olina talent ate nayo gikozese togikotoggera. Abazadde batwale abaana basome naye ate n'ebitone bye bayina tebabituulira. Yes, nze mutabani wange ali mu kusoma saawe ali mu P7 naye ate ayimba ayina ennyimba nnya ate nga nazo aziyimba bulungi naye namugamba nti ayimba style ki ayimba hip hop otegete ngabola sikwe kutontoma okwo yatontoma hip hop bwatyo lugafulo byabwe byabavubuka naye namugamba nti tuteeke ebintu bino ku minzaani ng'osoma bwe tubanga oli ku ssomero olina kuba ku ssomero bwe tugenda mu studio nga kuyimba kube kuyimba kwegamba namugamba olina okubanga kannawolovu nti bwe kaba kali ku green kaba kaaka green bwe kaba kali ku blue ogenda okulaba nkafuuse ka blue n'olwekyo nti abazadde omwana bw'omulaba mu ekitone talent togisuula nti omwana ono atandise okweyimbisa muleka asome ate nga n'okuyimba ayimba ensonga zitambulire ddala bulungi. Tweyanza nnyo tweyanzeege njagala tutunuulire KAMADI comedian essaawa zino akola ng'abazeeyi wadde si muzeeyi komedi ono amutandikira wa kijja kitya ekyokulowooza nti asobola okukola nga abazeeyi? Neyanza nnyo sebo neyanzeege mu kusookera ddala ndowooza kaŋŋambe nti okuviira ddala mu maka ga kitange temwali mwazannya katemba temwali mwazannya komedi naye bwe nali nkuba engatto ku Erigini Street awo walingawo mukwano gwange nga bamuyita Kato nga yeeyita Keita ng'alinawo ka music library ng'atunda firimu bw'atyo kati nga omwami oyo waggulawo ntera okgendawo njagala nnyegemu yeyanjigiriza ne computer by the way nga njagala ndabe ennyegemu nga muyambayambako ku mirimu okusobola okumwekulukuunyako ndabe ku bukomedi ku nnyimba ku computer ye kati omwami oyo ng'agenda aleeta buvidiyo bwa bazeeyi b'ebbama mu computer ye abazeeyi b'ebbama by then baali bana Disani Kasasa Bakidaawo
omuyaye ganja n'oli gwe bayita muteweta nga bali bana naye nze ng'eddoboozi amaloboozi gaabwe ag'abazeeyi nga erya Disani Kasasa lye neegomba nga mbeera mulaba bwengira bwenvaayo nga ngeegeenyaamu ku ddoboozi bwe yalinga sosole tumi bannange sosole tumi nga mbeera ngeegeenyaamu mu maloboozi ga Disani Kasasa aba byazannye. Kati waliwo mukwano gwange bambi kati mugenzi baali bamuyita Ssennyonyi Ponsiano Mr. Spelling mukama amusonyiwe byamusobako ne Luyinda Javira Luyinda bali yeeyita Taata Kanaabi stage name. Kati nga batera okujja ne mbakubira engatto ne bajja ne mbatungira engatto kati nga neeyogezaamu awa andaga obuntu bwe balinga babuleeta ku CD oyo nga bwabo bateera mu library eno nga mbagirira engatto. Kati naye nga eddoboozi ly'abazeeyi nga libatawaanya nga bambala ekkanzu n'enkofiira n'ebikofiira by'abazeeyi nga beesiize n'ennoni naye nga eddoboozi lyabwe terivaayo bulungi. Laba bwe bajja batungira engatto n'enjogeramu awo oluzeeyi omuvubuka nga ozanyira mu kibiina ki ne mugamba nebeerera wano ku ngatto zange oluzeeyi olwo olwogera otya ne muga mbiga buyiza awo ku gundi nanga nno ogambye nti oyogera nga Disani Kasasa n'esi bw'oyogera newankubadde nga mwenna mwogera oluzeeyi oli oluzeeyi lwe lulala n'olwabakidde olulala n'olwamutewata n'olwo lulala ate eddoboozi lyo gumu nnyo gw'olinga omukadde yennyini ne muga nti vaawo nangamba naye bwe mba nkututte osobola okulyogera ng'oli mu bantu ne mugamba nsobola naye nga nkimanyi sisobola kuba nali nkyayina ensonyi nga sigendangako ku stage yonna nantwala ku omukolo ogwo twaguliko nze oyo Mr. Spelling Luyinda ne Deputy RDC Saalongo Kalema Pax ne Jona Kataza gwenkola naye kati mu Sakala Boys ne tugenda ne bakolanga ndaba bamutawaana bamulembe nange ne obudde owange ne butuuka natuuyanira mu kidaala bantwala ku mbaga omukolo gwa mbaga nenkola oluzeeyi lwange ng'ensonyi zijjula okunzita bwe ndwogera nkutamye nti wansi abantu batya aboogezi ne banfuuwayo sente bwe twavaayo naye nga ntuuyanye ne baga kibadde kitya ne bagamba nti ku lunaku olusooka olaba ogenze mu bantu abo nga waliwo ne betuludde nabo abatasobola kukolera mu kidaala awo ojja kuba mulungi ne baga nti tebampa akasente kange nenzirayo enkeera ku ngatto zange beebale kukkiririzaamu bambi kati baali tebeetaaga nnyo byenzannya baali beetaaga ebigambo byennyina okwogera ne gwe nali nzannya naye ye yali Kafulu Luyinda bwe bampa ye nga baagala muddemu mu bigambo mu luzeeyi bawulirire ddala omuzeeyi agumidde mu zindaalo naye ng'ensonyi mpitirivu. Kati ne tuvaayo omuntu y'omu oyo Mr. Spelling bambi yanjagala nnyo kubanga twayimbirira ne ku firimu nga tuli naye mwaliko ba Jingo ne ba Junior nga neeyita Kabaka Vijje Best olaba otuuse n'okubeera Vijje twayimbira nga muyimbirira Bina-Uganda nayimbirirako ku firimu gye bayita Rongotani zaali firimu ndowooza nga nnya zikyaliko katale bwali bwaffe bwakulaba nga bukwasa n'ensonyi nga tugeegenya Jingo bwe tutyo kakati ngajja ngamba Spelling njagala kati kutwala ku Kivvulu olwo omukolo twaguvaako ngenda kutwala ku Kivvulu ebiseera ebisinga bambi yakoleranga nnyo ebbali w'ekibuga nga takolera mu kibuga ebbali w'ekibuga eyewaabwe Ekisekka kya Sonko Sembabule eyo bwe wati ebbali w'ekibuga Kyotera kati yantwala Kyotera ew'omwami bamuyita Katobbiya ku Mike's Pub nga ngamba nti wategedde nti ojja kufunayo ennyimba z'omanyi
naye njagala ogendere nnyo mu kizeeyi ezo ennyimba ezo ez'abazeeyi era nafunanga z'abakibijjigiri abo bwe batyo nga zentera okumayiminga era nga nyambadde ng'omuzeeyi kati ne baŋŋamba nti olabye otya nagenda nenkwatagana n'omuwala bamuyita Night ne tukola oluyimba lwa kibijjigiri lwe bayita Ndeka Nsome abantu ne banyumirwa bannange nnyo kati ne batandika okuntaaka mu stand up comedy nga nzijja bwe njogeramu ng'omuzeeyi bwe ntyo naye ng'ensonyi zikyanzita ne baŋŋamba kati bw'oba otuuse mu bantu gwe tobatunula mu maaso direct bwoti gwe batunule ku nviiri wano ojja genda okulaba nga bo baba bamanyi obatunuulidde naye gwe olukwata omuzindaalo bwoti obatunula ku nviiri tobatunula mu maaso mwana wattu ekintu ne kikola ne tuddamu kati gye nakwataganira ne bannaffe aba Toto ayiwa abaali bakola ku Toto tiimu ezaali zikola ku Toto ayiwa zaali tiimu 2 naye ng'abo ye VIP abakolera ku Toto ndowooza kati mu comedy shows abanga VIP shows kati tuyinza okugamba nti eno yonna tukozeeyo comedy luddawa nti naye bw'otuuka ewa Muhanji ku comedy store obeera w'amaanyi kati nga yeeyo show yawo ku Toto nga bannange b'amaanyi nga bali organized nga bambala ennyambala kiraasi n'okujja nga togikubye eddagala akakindo ogolodde nga yeeyaawo naye era nawo najjirawo mu comedy kubanga mu bonna abaali bakola comedy nga beesiize ng'abazeeyi eddoboozi nga tebalirina nga gwalina eddoboozi nze ndirina eddoboozi ly'abakadde ng'abalala abaali bagayina agagezaako kubanga eryange tebakyabibeeramu nga yembaziira Tone ne Suna Ben nabo bamuzannyako comedy oyo w'abazeeyi naye nga we najjira bo nga industry bakoze eki bagivuddemu ey'okuzannya comedy kati nga nze ndiwo eyeewuunyisa abantu mu ddoboozi eryo ery'abazeeyi munnange bwe natuukaawo ku Toto Highway omuntu nno abantwala ku Toto Highway yali Asani Emujje waliwo omuvubuka bamuyita Asani Mayanja tumuyita Asani Emujje kubanga azina nnyo ennyimba za Michael Jackson n'emivule be bantwala ku Toto bakyaliwo weebali bakyali balamu mivule waali ne Asani Emujje waali nga ku Toto wali enkokola nga bagyewulira ng'enjogera ennaku zino ng'okukuwa stage balina kukuwa nga asembayo ku ttiimu yaabwe amaliriza n'ogendayo ng'abantu bavaawo ate nga naye nzaabanga nkokola oba just nti kaga nti tebakkiriza nti omuntu avudde ebbali asobola okukikuba anti kati olwo kati batamanyi bano baasane bo baali bakola mu mikolo naye ng'ate abasinga ttiimu ekola ku Toto nga tebakola mikolo naye ng'ate be basinga ezzalawo kati bano bo abantu aleyo bo nga bamanyi kyendi naye nga bali tebamanyi kikyendi mumuwe bannange mumuwe bambi Asani oyo n'atuuka n'okugamba kati nze mbadde ŋŋendayo sigenda kukola baweewo ono ye abaakola mu budde bwange bwe ŋŋenda okukola ne ŋŋendayo eddoboozi lyokka ng'oyinza okugamba mukadde olwo nkakase jjukira nayitaayita dda mu buli busho ne bamisa spelling ne stage sikyagitya ne audience sikyagitya ng'abantu mbatunulira ddala mu maaso nali mbasse eyo naye ate yali problemu ndala kubaawo wonna akasente ng'ofuna akasente jjukira nga bwe nkugambye nti nga bakuwaayo naye nga si kangi kali si kangi ng'etaano etaano eza maneja wa ttiimu yonna nga kubazibwa gwomu nga bakuwaayo nga mutwalo 8 kiseera kyebyo mwaka kyuko myaka gyali jadda mu 1990 something awo 1998 bwe watyo 98-99 omutwalo ogwo ndooza gwalinako ku value at least sigwe guno ogwa 222 tuyinza okugamba nti gwalina ku value naye ebintu bya entertainment byabangamu okusoomoozebwa nti olina okukwata obudde kati bambi ffe engeri gye twabanga abapya ng'olina okujja kumpi nga bakyasiimuula na butebe
obeera yeyo back stage n'otuula n'olinda abakulu bajje. Kubanga ffe twalinga tulina okusooka ate nga n'oluusi tebakukkiriza ng'enkokola nnyingi kati ng'olina bakakasa n'okuyiiya ekiddako jjukira buli sande ng'olina okujja n'ekipya nga si kiri bakakase nti ayiiya naye nga ku toto ne baba tebakusasudde musaala nga bw'okola obulungi abantu baali batufuuwa ssente mpitirivu ng'osobola okuvaawo n'emitwalo 5 okuva mu audience kati nga zino oluusi bayinza n'obutazikuwa ate era nga nakyo oluusi abamu kibazimbye omutima okufuuwa ssente nnyingi ng'ate bo tebazibafuuye ng'ate be baba basookawo. Komedi omukoze togere ku biseera bya kaakati komedi ono omutuusizaawa kubanga fine wali tulabye wamutandikira akasente okafunye naye ate kati komedi afuukidde ddala kumpi profession nti omuntu bamubuukinga ne bamusasulira ddala ssente zennyini. Omuntu kaŋŋambe ze yandikoze mu kampuni y'amaanyi okumala omwezi mulamba oli n'azifuna just ku show emu. Komedi ono omutuusizaawa mu ngeri y'okuba nti kati omukoleramu ddala ssente zennyini ensajja. Komedi ono alinga firimu y'obutundu buli omu aba alinza okulaba firimu gyenaafundiikirira ndowooza ne ku bayimbi bwe kityo omuyimbi asobola okuba hit najja n'oluyimba lwe nga lw'amaanyi buli omu kangereze ku muvubuka mukwano gwange ayinza obutanyiiga nti Ronald alimpa ow'olusuku lwa sementi nti yajja n'oluyimba lwe lumu nga lwe lukulembedde kati abantu babeera balinze ozaako ki n'okulaba bibala kibyojjeemu kati ye komedi be bayimbi naye komedi tambeeredde mubi ne Katonda abadde mulungi nnyo gyendi era mulungi nnyo gyendi sofa nakati nti tetutambudde bubi nti ebintu ebifeedingisa message komedi tubyewaze ne tugezaako kuteeka message mu bye tuzannya abantu ne bava mu kunyumirwa ne mubaamu naako okuyiga nti komedi gwe tuzannya twawula audience nti oli asobola n'okututwala mu ssomero ne tuzannya muzannyira abaana b'essomero abato kubanga temuwemula temwesitaza baana kati komedi bw'obanga wakwatanga kikwate nti oyo gwenzannya yoyo aba agenda kukulema oba tojja muganyulwamu kubanga audience zino zetukolera ziri fani nti oyinza okugamba nti okoledde mu bbaala naye nga mulimu abasajja ab'amaanyi baalooya nga bali omwo tebaagala balaba beekwese naye nga bazze nabo banyumirwemu. Bagamba komedi awemula yatunda ennaku zino era bw'otawemula enseko oba togenda zijja mu bawagizi. Ebiseera ebisinga ebigambo eby'obuwemu bitono biggwayo mangu eby'obuwemu bitono nnyo ate ebigambo by'obuwemu byawula audience naye kati ebiseera bino tewakyaliwo bantu boogamba nti sente ziri mu bano nze benkoleramu bokka omuntu asobola okutwala ku mukolo nga gw'abantu 2 n'akuwa sente ze wandikoledde shonnya so kaakati ffe kituva tusabika oluusi mu audience ez'enjawulo ze tuba tulimu waliwo obuba buyitira mu bbaala nga butono naye ate bwe tuba nga tuli ku mukolo gwa kwanjula oba ku mikolo nga gy'abaana buviirawo ddala n'otakawulira naye ate nga nabo bakoze eki nga basanyuse. Birungi ki by'ofunye mu komedi ono? Ebirungi bye nsinza okufunamu nfunyemu emikwano ate emirungi ekikulu egy'amannya. Lunaku lumu nava wano n'engenda nga ngenze kufuna passport yange natuukayo ng'abantu bali awo nga balina layini ziri awo ng'abantu bamazeewo ennaku nnyingi bakitegedde naye nagenda n'omu ku bakuumi ba mukwano gwange nangamba oyo akwerekereko nentuukayo buli kimu ne kibeera nga kiri smooth bulungi nnyo. So ebiseera ebisinga nti sente zituyamba tugondeza bulamu obwensi eno kuba buli muntu abajja kufa naye bw'obeera n'emikwano ate emirungi obulamu buggondera nnyo. Kati kyenkugambye nti mu komedi osaana n'oyawula audience oba ebigambo eby'obuwemu n'obyesalako kubanga oyinza okusubwa emikwano egy'abantu abalungi
ate abandigondezza ku bulamu bw'ensi eno. Ng'oggyeko emikwano ki ekirala? Nga nzigyeko emikwano, sente nzirina, nyina sente, nyina obulamu obulungi, nsula mu ttawuni, ompulidde bulungi. Kakati ekirala oba oyagala ki? Omuntu ondaba ndabika bubi, nsi engoye nyambadde za bituli, mpozi abakulaabe banatubuulira mu comment section. Sirabika bubi, nyambadde bulungi, kwegamba comedy ankoledde. Ate comedy era comedy gwe nkola ne ku radio, kubanga 99% ndi comedian ku Radio Buddu. Okusinga just mayor present. Bino ebirala bikuyamba. Ekyo nno batini abasobola okukikola. Bino ebirala bikuyambako bye tusoma kukutambuliza mu makubo matuufu aga munnamawulire nga bwe yandibadde. N'ogamba nti fiiki mulabyeko kino kangende nkyasanguze. Bw'oba wasoma amawulire omanya nti munnamawulire takola bw'atyo. Kireke, toyinza kugenda kumwogerako nga tofunye lukusa kuva gy'ali. Kusomoozebwa ki kw'osanze mu lugendo luno olwa comedy? Okusomoozebwa kw'ensanze nti ebintu byaffe nga bwe nkugambye nti birina kubanga ng'ennyama ensava, nti olina kumala kugisala omuntu n'alaba nti ennyama ya gundi ensava newankubadde ennyama esinga ku yooli. Nti okusomoozebwa kwe tulina, musobola okugenda abantu ne babayisaamu amaaso. Waliwo gye tuyita psyche oba nga balaba bye mukola tebirimu magezi obanga babazalayo buzalayo olw'okuba nti oba tebabamanyi nga temunnaba nakola. Ffe twali tulina ekifo kye twakoleramu Kampala eyo kiri Kamwocha, nti twagendayo ne batugamba mwe muba musookawo, okitegedde, ne tukola. Kati ate be baali baleesenga abaakabi ate ne baswala, okitegedde, olwaddako nga ffe tuddirira asembayo. Nti okusomoozebwa ko tulina abantu bwe bawulira nti abo amakanda gaabwe gali Masaka, bo bamanyi nti eno teriiyo mugezi n'omu, abo b'e Masaka. Ekirala okusomoozebwa kwe tusinza okusanga naddala mu bakasitoma baffe kyekyo ekyokugamba nti oyo mwana waffe, oyo fiiki waffe, oyo muwe emitwalo 7 ajja kujja, okitegedde. Nti ne beerabira nti guno mulimu, bagasa omulimo ate ne bagugattamu emikwano. Kati kwe kusomoozebwa kwe tulina nti omuntu asobola okuyita ku mukolo oba ku kivvulu ne mumaliriza okukola, n'abagamba temunsumbuwa nammwe, mulinde ngenda bawa sente zammwe olw'okuba mukwano. Kati n'ogamba nti singa abadde muntu oba kati katugeze ng'abaganda bange ba Madrat ne Chiko oba Mawulana and Rain nga be babadde bazze okuva e Kampala, nabo yandibagambye baatyo. Ate ng'olaba nti naye olw'okuba gwe alaba nti otaddemu oba ka transport katono nenkyagenda ataakumanyi akulaba buli lunaku oyo nedda tamalira budde tunaamuwa. So ate nga naffe tulina kye tutaagala, tetwagala kuteekamu mu bantu nti maama kati baafuuka ba kitalo, nti okutuuka n'omugamba nti fiiki ntuuse mpa balansi wange, ng'obuli akiyinza okukaluubirizaamu obanga amukaluubiriza tonnakola wakatuuka ate omusabe balansi ate ogenda muyitako ku dduuka enkya w'oyita buli lunaku. Kati akantu ako katukaluubirizaamu mu bantu baffe abatumanyi, naye ate ewalala gye tuba tugenze batuyisa bulungi n'okusinga eka. So wandyagadde okukola nnyo omukolo oba show y'omuntu atakumanyi okusinga mukwano gwakumanyi? Oyo atunyumira nnyo kubanga tukola terms and condition z'otagenda kugamba fiiki, kubanga fiiki akulabye from day one mpaka wano w'otuuse. Agenda naye omuteekereko obukwakkuluza agenda tuuka mu kifo balansi wange mwagala. Fiiki nkusanga naye mu ngalo, sikwata ku microphone nga tonnampa ssente zange, ng'olaba ojja kuba omukoze bubi. Naye ate mu mutima omulungi gw'oba okozesezza ate ye n'akitwala nti abo kyaba bulijjo. So challenge eyo tukoze bubi oba enkoze bubi nnyo mu mulimo gwange guno wa mulimo gwaffe guno ogwa comedy. Comedy owaffe wano e Uganda gw'omulaba otya? Olowooza tugenda mu maaso tuzeemuko kati n'emabega oba tuli awo bwetu tetulina we tusikatidde?
Comedy waffe atambudde atuuse ku level eddako kubanga ndowooza luli tebasooka kirabuukirirawo nti ba comedian balina ekintu oba nabo batta stress ne kati bw'olabanga ne bannaffe abali abroad emitala w'amayanja eyo nga basobola okutumya comedian n'agendayo kitegeeza nti comedy waffe agenza akula kubanga luli baabirabanga byakwedingadinga bwe bityo naye comedy kintu ekiweereza amangu oba kintu ekikulaakulanya omuntu amangu singa aba akikoze bulungi. So comedy waffe alina eddaala erizeeko era nja kwebaza n'omukulu Alex Mwangi nti yeebale wa comedy store yeebale kukola comedy store eyo kubanga omuntu okuvumbula ba comedian abalala naye ssebo nayo obwolabanga omuntu ku stage omukubiranga saluti waliwo be baleeta nga just bamuleese nti omanyi waliwo omuntu atutumuka olumu n'afuukirawo ow'amaanyi owetutumu nga bannaffe waliwo bannaffe ba tiktoka nti basobola omuleetayo nga w'amaanyi no ku social media alina following naga kamuleete ku lwekyo naye nga talafuubanye nnyo ngaffe gye nkugamba egy'empisa emabega up to now naye Mwangi n'abaleeta. So bw'olabanga omuntu nga alinnye ku show oba ku stage ya Alex Mwangi ya comedy store omuwanga ekitiibwa mu comedy abeera w'amaanyi kubanga Mwangi yeegendereza nnyo tamala galeeta ayina ttiimu nkambwe nnyo esunsula yali atulaba dda emirundi ndowooza nga 10 n'okusoba mu bifo ebirala kati natugamba naye mujjeko ku comedy store waliwo meeting esookawo ku lwakubiri ebeerawo lwakubiri ng'enkeera comedy store aba kusunsula naye ng'olina okugendayo ku lwokubiri obayitiremu kyekigenda mu maaso kwaye stage gye tulinawo kati mu Uganda ey'amaanyi kati yeewala nnyo ebintu ebisobola okugizza wansi era bw'olabanga omuntu ng'alinnyeeyo abeera yayise mu kasengejja ako okutuuka okusanyusa abantu ndese bwe twagendayo ne twabaleka bafumbya miyagi katusabe naye kituuse lwaki temumugamba buli lwakusatu yes ne mubeerangayo kati challenge gye tuyina nti ffe twagenda nga tukolera sente nnyingi kubanga ate ffe twalinga anja asasula obusente butono ffe kiri bwe kiti nti ba comedians abali mu Kampala bamwanguyira okusinga ffe ate abava e Buddu ffe tukozesa sente nnyingi kati tulaba tezitumala okugeza jako transport kwambala makeup biki byonna okugeza nti ba comedians gye bali eyo b'amaanyi mubalaba naye lwakuba nti omuntu tayogera bifa mu maka ge mu kisenge eno tubaleetera miliyoni nga ziizo e Kampala nga bakolera emitwalo 3 kubanga agenda kuba wano tetuli Masaka agenda kuba avanga wano ku sports club nga agenda nga wali wasiza owulidde obanga avanga mu Nakayuba nga agenda ku Welcome mu Nyendo nti akozesa 10,500 kati emitwalo 3 kiba kimukolera ate nga nze Kamadi owe Masaka emitwalo 3 giba teginkolera oba nfuna nti waliye aba agattako kubanga ate bo takola shemu bwave wa Mwangi nga agende walala ebifo biri ye Kampala bisinga bikola mu weekly days ate nga byonna bya comedy waliwo ku Ape Boys waliwo ku Voxe bingi ate nga biri kyenkana nti weewamu nti bw'ova Masaka n'ava wano n'agenda ekijjabwa emi n'agenda mu Nakayuba n'agenda ku Welcome n'afundikira nadde ewuwe ng'alina miliyoni nga 2 oba emu kitundu transport ataddemu mutini ate ng'afunye kingi ebiseera ebisinga kyova olabanga ba comedians abasinga obungi beeyambisa nnyo audience ne babafuuwa sente n'agamba fiiki bannange omugaga fiiki kati naawe n'okwatibwa ensonyi n'omuwa 2 owulidde n'omulala walabira bano omugagga kwagalana n'amuwaayo 5 kati n'olaba nti bo kiba kibakolera
yajidde kuleba ya mitwalo 3 nava mu audience ng'alina akakadde aba asaliddwa. Bw'otunuulira komedi waffe wano e Uganda, olowooza mukyalimu ebibulamu bye tutannaba kukola ffe bakomediyani, era olowooza industry, olowooza Uganda ng'ensi etuyambye? Ndowooza era bwe bukulembeze bwe babadde baagala okukolako, kyesimanyi nti oba nakyo bandikyogeddeko oba bandikikozeeko. Naye komedi waffe wano nti yandibadde mulungi nga tusobola okulabako ne tugamba nti katulabe Mariachi nga kiridde ali ku international level, agenze eri ewava Mondi tegedde ba comedian akiriddeko e Rwanda, akiriddeko mu America, bamuyise ku mukolo gwa gundi gwe tumanyi w'amaanyi akole comedy. Nti obuzibu bwe tulina kye kiri kye watandikiddemu emabega nti ba comedians abasinga tebaasoma nnyo kugenda wala, tebalina amweyo gye bayita international level, teriimu. Era bw'obala wano bali ku lubatu aba comedians abakola comedy ow'oluzungu, era ate batono nnyo abaganzi nga bakola comedy wa luzungu wano mu ggwanga lyattu. Nti Muganda agamba nti bayamba yeeyambi, ng'oba ng'olina comedy ow'oluzungu tanyuma, anyuma ng'ali mu bamutegeera, anyuma ng'ogasseeko, kubanga ndowooza wano kubaali batusinga okufuluma ennyo mu bacomedians yali ono mwannyinaze omuwala Kansiime tegedde, gwe wakiwulirako nti yakola comedy ku mukolo nga kuliko Queen, wali okiwuliddeko? Yamukolako, akoze ebivulu bingi nnyo ebweru. Kati alinga aliwo ono Mendo akola Tichampamiri, nti bw'ogenda okubabala nga batono, okitegedde, abakola comedy ali international ow'oluzungu. So ekyo nakyo kitukuumidde nnyo wano munda wano, nti tujja kukola comedy nga wa Luganda, abantu nga bamwagala naye ng'ate ajja kukoma wano bw'ati. Muyina association ebatwala? Omukulu gyali Bujingo, ye president w'aba comedian, gyali eyo Kampala, atwala president w'aba comedians oba bannabitone, gyali eyo. Naye ndowooza naye oyinza omugamba nti e Masaka waliyo ba comedians ki nga tabamanyi? Yatakoze mulimu gwe oba mmwe mutakoze mulimu gwammwe kugenda kwewandiisa na kutwala bye bakwatako n'okuparticipatinga mu kibiina? Nze nyina kaadi ya umma ekigundi ky'abayimbi, naate toli muyimbi? Njiyina naye siina ya comedy. Otegedde kitegeeza ki? Kitegeeza nti be batakoze mulimu gwabwe, kati eya umma nagijjawo. Tebatambudde mu bitundu kunoonya ba comedian mu kitundu bwe kiti be baliwa, tubawandiise tubabulire enteekateeka z'ekibiina ziri zitya. Ate n'ekirala nti abantu abasinga obungi bandyagadde okubeera n'obumu oba okwasiza awamu nga ba comedians ng'abayimbi, naye buli avaayo aba ayagala ate kubba bubbi. Okitegedde? Olina gamba leeta kaadi eno, tujja kwetaaga buli akoze comedy, oyina omutemwa gw'olina okuwa wano, oyina okukola booti ne booti. Naye nga byandibadde bulungi nga buli omu akyagala nti oli bw'aba aleese abayimbi ng'e Masaka, kulina okubaako abayimbi b'e Masaka. Oli bw'aba aleese ba comedians e Masaka, funayo nga ba comedians nga baabo ab'e Masaka. Kubanga nze ekyo nkimanyi nti kiyinza n'okukulaakulanya ku bitundu. Nti Kamadi abasakala boys bwe babeera bafunye ssente, ekera agenda wali eri ewa Shida agulewo olugoyi, agende mu katali aguleyo ettooke, byonna bisigala mu Masaka. Masaka eba tekuze, eba ekuze. Naye kati ekyo tekiriiwo, okugyewulira okitegedde kungi nti buli abaako watuuse mu comedy ate nga tekutuyamba, tekujja kutuyamba, okitegedde. Kati muyimbi ki gwe gomanyi nti ono yawaniridde yakutte Masaka, akati yatukwatiridde Masaka, we Masaka era gyali nga bwe tulaba ono muganda wange ow'embalala Rage. Wano tuyina wani ebiseera biri nno ng'omugenzi tannafa
nawulira nnyo nga baga nti Mr. Spelling yali atukwatidde bendera kati yafa ne industry owulidde abaana weebali naawe anti kati ekizibu nti ezzala wulingi era nga bwe nkugambye nti teririiwo tugenda kubayita wano abakuŋŋaanyi titufunemu ka meeting bazituuziza meeting nyingi ne ziri awo ziti zonna buli aliwo era bona mbuuza ajja kugamba nze w'amaanyi. Tuli ku Fik Media nkwebaza okulaba njala nkujjukiza emikwano gyaffe betukola nabo batuteekamu ensimbi nno mukwano naawe beekwate ate mbeekakasa mbeekakasa nti bajja kuwa ekyo kyennyini kye weetaagira ddala be ba Jos Property Consultants Uganda Limited basangibwa wano mu kibuga Masaka ku Muto Complex room eri kiba nice nabagikwata room eri MC1 ku first floor wojja okubeera nga obasanga nagambye dda nti bajja kuwa ennyumba gwayagala ewedde okuzimba ate naawe ayagala ey'okupangisa mukwano bajja gye kufunira kakati balina poloti ate balina n'ettaka so nga ate ettaka eyo balina ne basaveya baalyo nagambye dda nti bakola charity bayambako abaana batalina mwasirizi abaana abaliko obulemu mu kubaweerera school fees n'okubawa ebyetaago bye beetaaga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo n'olwekyo gwe wenna alina omwana atalina mwasirizi oba alina omwana wenna aliko obulemu oba nga bazadde be tebeesobola osobola okubatuukirira ne babeera nga bakuyambako ne bafuna ebisale by'essomero ne bafuna byonna ebyetaagisa omwana okudda ku ssomero abaana bazzayo dda ku masomero naye abazadde tukimanyi bulungi nnyo nti mukyatuuzizza abaana awaka n'olwekyo ba Jos Property Consultants beekwate bayambeko omwana oyo adde ku ssomero nagambye dda nti balina emmotoka empya nezikozeeko naawe alina gy'oyagala okubaguza ng'ekozeeko bajja kugigula batuukirire bakuyambako gw'ayagala okuzimba bajja kuwa buli kimu kye weetaagisa mu kuzimba matiriyo bamulina ate bayina n'abazimbi nagambye dda nti bajja kuwa omulimu gwayagala omulimu oba wasoma oba tiwasoma osobola bakubirako ne babeera nga bakufunira omulimu naawe oyagala security guard bajja mukuwa oyagala wa batuuni oyagala wa kasaale bajja mukuwa n'olwekyo bafune ku noti 757 722 yeri ne ku WhatsApp osobola omuweereza ka voice note oba oyina emmotoka yo gy'oyagala okumuguza osobola ogikuba ekifaananyi n'ogimuweereza ne mwogerera ku WhatsApp gw'atalinaako ka airtime naye nga ka data okayina oli ku wifi wo osobola omuweerezaako ka message ku WhatsApp oba ku noti 787 835 osobola omukubira ku nnamba eyo naye n'obeera nga omufuna baga nti Jos Property Consultants Uganda Limited where every man must have a roof betutambula nabo mu programu eno tukyagenda maaso ne Mzee KAMADI ono radio personnel nga bwe nagambye yagambye dda nti amawulire yagasomera ddala comedian video vixen MC n'ebirala bingi nnyo byajja okubeera nga atunnyonnyola njagala tutunuulire kati kujja ne ya radio eno otandika otya ogamba nti oba maybe nsobola okukola ku radio ojja otya okubanga tukulaba ku Radio Buddu tukuwuliriza otandika okuweereza show zino z'oweereza jja neyokola ku radio nayina mikwano gyange abampikaapikanga nga bangeraageranya kuba comedians be bawulira ku radios endala kanaye osobolera ddala okukola ku radio nembagamba tekisoboka nti osobola kati wulirizanga gundi sijja bamenya wulirizanga gundi byakola olaba akusinga ki ate nga gwosesa abantu ng'ate obalimu awo osobola nti nedda kati lumu twali tuyina show yali y'abakungu bateekawo live band ku hotel eryawe Masaka bagiyita Golf Lane kati mu ka gardens awo bali bataddewo live band era Mr. Spelling oyo nga yataddewo live band eyo kati bajja bampita n'oyo night bwe twakolanga ekiyimba ekyo ekyandeka nsome twakiyimbira nno ddala mpaka nga tukiyize kigambo ku kigambo nga tusobola n'okiyimba ku live band karaoke kati munnange nga neesiga
makeup wange wabazeeyi tuzanye ekiyimba kino ndabira wa maama olusuku amata kulabidde mu budde mwenkwagalira kugeze ku kiddaali omuleka ebbeeyi osinga queen ekitiibwa n'oba malayika enduulu evuze kati waliwo omwami bambi yali akola ku radio Tropics yali Tropics yes bamuyita Mutambuze Dickson kati nga tukutumiddeko nnyo Mutambuze Dickson bambi nga ngamba nti gwe ekintu akiruddemu aŋŋamba nti okimanyi nti nno nkuwadde omulimu bw'atyo bwe yaŋŋamba konza njagala okole ku radio yaffe ne mugamba kituufu nti enkya ku ssaawa 4 jangu ku Tropics nkuwa omulimu enke nagendawo ssaawa 2 ez'okumakya agenda ogiraati nga wendi watuuse dda nti kali jangu nantwala mu production yaabwe namugamba omukulu yali mu production nti ono omukulu gwe nagambye kolamu naye kaddemo tulabe gwe tukoze kaddemo ebyaffe nga nti bwe nagee bya interview babagezesereza wali mu production tulikodinze kaddemo jja kudda nagenda okuddamu ogirandanga munaye musajja nagira naye nga birimu egondi kyokka ekyasinga okundeetera ennaku ti idea yennyini gye yali ayagala tukole nga erimu omuntu omulala naye nga mu ntandikwa mu kugireeta oli teyaliimu naye nga bamutaddemu omuntu omulala akola ze twandiyise punchline ezo bwe ziti eza jooko nensirika kati tukwatagana n'omukulu SK Brian ategeka ebivulu eyo tutambula ne bajjo stede n'omugenzi Luyinda n'omujjo waaje Mickey Pako kati Mickey Pako era nga akola ku radio kati nga ngamba ndi naye Mickey Pako lwaki omusajja ono temumuwa omulimu Mickey Pako era akola ku radio yemweri lwaki temumuwa omulimu musajja atunga agamba nti si Omutambuze yali akola show ki abali abo bali mu morning show ne Mickey Pako sijjukira bulungi naye ngeno gye yali ayagala ngendemu yali evening drive eyo y'olweggulo eyo kati munnange ebiseera ebyani yali agikola yali erimu omukulu Woodman yali akola evening eyo kati nga Mickey Pako akwataganye ne MC Brian SK Brian amugamba nti Kamadi lwaki temumuwa omulimu ate no mu kusooka nali bampitaaji Kamadi ngate lyagirivudde kuki nayambalanga entalabuusi ne kanzu yange bulungi ng'omuzeeyi omusiraamu kati ngenda nkyeyita ku mukolo omuzeeyi n'aŋŋamba nti jangu nga mmaze okukola comedy nanziza ebbali n'aŋŋamba oli musiraamu ne mugamba ye ndi musiraamu omanye erinnya lya Haji mu mukwano kale omanye erinnya lya Haji okulyetuma omuntu kyaba amaze okukola nti kati wagendayo Mecca ne mugamba nedda toddamu kweyita Haji n'abantu abakikuyita kibagaane n'aŋŋamba osobola okweyita Muzeeyi Kamadi kubanga asobola okubanga muzeeyi nga musiraamu naye ekya Haji kirala kireke eyo mpagi ya busiraamu era erinnya lya muzeeyi ne litandika okuvaawo wennyini paka kati ekya Haji ye yalikuwa yangamba osobola okuba nga oli muzeeyi naye ng'oli Kamadi kwa Kamadi linnya ly'abasiraamu agudde naafu oli musiraamu ne toddamu kweyita Haji era okuva olwo erya Haji nenkola ki noliteeka ebbali nteeka ebbali kati SK Brian asisinkanye Mickey Pako omujjo waaje bampita ku Vienna enkadde ng'amugamba lwaki omusajja ono temumuwa omulimu ng'akola bulungi olwo tumaze okutambula nabo eyo mu busho bw'ekyalo eyo ebbalibbali eyo ng'agamba nja kwogerako n'abansingako sinze ngaba naye nange mbakuba nze ngaba nandimuwadde naye katulabe ebyo nabyo nebikola ki nebikomaawo yanga njogerako nabo bwentyo mpola mpola lukyagawe no nebikomaawo kati ku toto ayiwe gye nalinga nkolera comedy nga bwe nagambye nti audience yayo yali ya VIP ngenda munnange nsisinkana abantu abalala gaba ngamba naye okimanyi osobola okukola ku radio
mikwano gyange bakuranema Segane owa Cranmax angamba okimanyi osobola okukola ku radio naye musajja gwe ne mugamba bannange abantu nga bangi bangamba osobola okukola ku radio lwaki ne bangamba nti oli fane ebigambo byoyogera ng'omuzeeyi biri fane osobolera ddala ne mbagamba apaana kati ne bangamba genda ofune promo oziwulirize eza radio ate twagala okolena ku radio Buddu ennene esinga zino zonna kuba oli w'amaanyi bampise pisaawo kati ngenze mpuliriza radio Buddu promo zaabwe eza programu Kyakaze Serukeera endala yali Bubebbere nenziwuliriza nengenda nembabuulira ti programu etandika budde buneekoma bweziti eno etandike budde buneekoma bweziti munnange ng'abasajja bantwala mu production yaabwe nga tutandika kukola promo ezo eza radio Buddu era promo gye twakola eyaabo Bebbere ali maama Bebbere abiki ebyo fa ababebbere Bebbere atugende Bubebbere eyo yakubira ddala ndowooza omwaka mulamba ku radio Buddu kati tumaze zikola twakola promos 3 eya Serukeera eya Mukyakaze neya Gafe Bubebbere ne baziproducinga bulungi ne bazinsalira ku CD ne bangamba genda ku radio Buddu obagambe njagala kulaba general manager be bagamba omwagazaaki gwe bagambe gwe njagala okulaba nina bye njagala omugamba ye kennyini ebiseera ebyo general manager waffe bambi yali Tamale Maaka kati munnange nengenda ne ka CD kange mu nkwawa ku radio Buddu nentuula njagala general manager wa radio Buddu nti ajja tannaba kutuuka neyegira gwe omulinzi ekaanaatera tuuliraawo nali ndi awo ngaze mwami Tamale Maaka sebo nkutumiddeko nnyo mwami Tamale Maaka webale nnyo ali mu Tamaka investment kati bawola sente bya radio yabiwummulamu kati yabikoowa yabiwummulamu n'agenda mu mirimu emirala munnange omusajja general manager omwami oyo wedda akulinze ngaze wuuyo ekyanneewuunyisanga mmanyi agenda ogira Mzee KAMADI nga yennyini bulijjo gwalaba ku totaayiwe tukolera omuntu obutusanyusa ku tota eyo konza obaayo mukama wange ndi mbaayo ozannya bannange ng'omuzeeyi neŋŋamba mu mutima ntyo n'ebyenkola abimanyi kakati tukkiridde mu ofiisi ye wagamba ndowooza ebyange bigenda kwangu nawuliramu essanyu mu mutima okubanga byenkola abimanyi kyokka ate nga tebiwemula era kyekiri kye twagambye nti ebigambo ebyobuwemu bitono n'olwekyo bannabitone ba comedians n'abayimbi mu byesonyiwe kuba si birungi naawe mulero olugendo lujja kuba luti luba lutini kuba kati abasajja abo babeera mu audience ab'amaanyi nga temubamanyi olusi beekwesa olusi bambadde topi otunulira bali abasooka wali 15 ababiri abali awo abakuba engalo naye nga bali gye bali eyo beekwesa olusi tebaagala balaba kuboogerako n'ebiringa ebyo tugenze mu ofiisi ye tunyumizaamu ekirungi nga yeddira nkima nga nange gye neddira nebyaba omuziro ogumu musisinkanye ne mugamba mukama wange ekindeese njagala kumpa mulimo nasekanaga kati okole mulimo alabira ddala comedian azze akolere na wano comedian kati gwe era otandise katembawo nga mukwanga siddi nga muganyira ne kuntu bwe nakoze okwo bweyinza okukusanyusa naŋŋamba nti ndi kale ojja kudda enkya nkyali bize naye ojja kudda enkya nja kubuwuliramu enkya komawo tulabe nkomyewo enkeera luŋŋenze nagenda ndi muserebule omukulu amanyi siina tabbu byenzannya bimunyumira bulijjo kati enkeera nkomawo ntuukira mu ofiisi ye nga ajjayo ka CD nga addamu akawuliramu awo nga promos kweziri bulungi nnyo ngaga
ene yabo beberenga nongi yasinga omukolera era ku promo zaali 3 bakozesaako 2 eya bubebere neya mukyakaze kati munnange nga ayita omukulu Mbazira Tony yali ow'ebinyanyanyanya yali production manager ebiseera ebyo nga amuwa CD nga amugamba promo eno eya mukyakaze neya gundi neya bubebere ziteeke ku mpewo butereevu genda olabe akabulamu oba ozisitulamu ku sound oba ki wazireese kukuwa mulimu omusajja agamba zigende ku mpewo Grandmax bambi bankolera omulimu gw'amaanyi ate nga baagukolera bwereere baakuba engoma batukubye ensaasi bayisa obuwala obukubye enduulu engalo nga promo nnungi era yamalako ebbanga nga lya mwaka ng'ekuba munnange nga ngamba kakati skiti zaffe oziwuliriza nti waliwo eyakakumba waliwo eyakadoma endala yali yaki ndowooza ezo 2 nga ngamba enkya komawo ng'ondeetedde skiti 10 empandiike ku lupapula najja ne skiti 4 eno 2 n'eno 2 nanga zitwalira aba voicing ebintu ebyo babivoicing production ne babivoicing nenkeera kati olwaddako nangamba ngenda kukuwa omulimu naye ng'obeera mu production si ku mpewo nga bwe tukwetegereza nenzijanga nga bwembeera mu production ewa Mzee Mbazira Tony kati eyo kyava nangandi kati wategedde nti ogenda kulyanga wano ekyemisana n'ekyenkya ku radio esanyu katono linzite nendalikanga bwendi ekyenkya nywedde kyayi n'ekyemisana kwesoga production kati kampuli nengamba ne Mzee Mbazira Tony nti naye olunaku omanyi production walinga wakadirisa akalabirwamu ng'otunula bulungi nnyo mu studio bwoti nengamba buli kyanga ntudde kaawo mu studio nangandi buli kimu kiba kikwata mpola ate yenga agira nandekawo n'agenda mu programu ye yali alina programu gyakola ku best radio zaali 2 ya Buddu ne Best FM nembeera waawo nenga obalengere ino owulira amadunga gakutta kati olwaddako ogamba bannaye nze ndituukako ddyawo nga nange bampulira ku mpewo ne wayitawo ndozi bbanga lyalinga lya myezi 2 nangamba kati genda ojja kulaba yingini ya Masembe omuwa amanyago ogende akuteekemu n'ekigalo oluggi lwalinga oteekamu kigalo ne lweggula naye nga luli nalinga nzija abayinamu ekigalo n'akuggulirawo n'oyingira kuluno ne bakinteekamu ekyange mu system nembawa n'amannya bankolera ekkaadi essanyu eryali awo nfudde ku ID mbuuza basaako ki presenter stroke comedian wali ku designation katono ID ngisulemu ng'amasanyu ganzita era nga njijjamu ngenda kunaaba presenter omulamba comedian omulamba ku radio ennene olwo batandise balinamu wabangawo enteekateeka nakati zikyabaawo eza muteeseza mmeme enteekateeka ezo za akabbinkano nga tufuna awantu wetugira ne tukunga abantu ne bajja bayita abakozi ba radio nga nange envaayo okwagaagala kwokka essanyu nga linzita munnange olwaddako nga banteeka ku musaala nga nkolera omusaala olwo ekyemisana ne breakfast obikoledde emyezi emeka twatambula nze gyali emyezi nga mukaaga kyamisana naye nga sifaayo kubanga nkola ku leediyo Buddu
kati munnange twogera ku mu mwaka kyogo myaka gye mabegako kubanga sofa kati radio eyo ngenda kweza emyaka 6 so kati 2 tubadde tuli mu myezi 6 mabega bantadde ku musaala ntandise okukola mbukadde n'ennyambala ekyuse waliwo engoye ze nasuulira ddala nga sikyetaaga kuddamu zambala ndi w'amaanyi nkola ku radio so olugendo lwange bwerutyo bwe lwali ne bampa omulimo ntandise kati ogenze ku mpewo ogendayo ate nako waliwo nawo ate olugendo lwawo olwokugenda ku mpewo kati tukomye probation eweddeko kati bakuwadde omulimu kaadi ofunye kaadi nfunye amusimbi ntandise okukola kati lumu tutandikidde ku ssente nga mmeka sente zaali si nyingi zaali si ntono naye ku muntu ayinamu ku maddu nga zikumala nga sifaayo ne bwe zandibadde makkati geezo era nali nja kukola kubanga nali nze nsinga okwagala ekikulu kyali kyakukola kukola ku mpewo kufuna mulimu kukola ku radio mbeera omukubo yes simu ze nakuba mu kyalo zimanye gwe nti bannange muteekeko enkya ngenda kubaako nga sinaba nagendayo ku mpewo naye nga waliwo obuntu nga wakafuna nga waliwo obuntu obumu bwe tuvoisinga bo ne bugendayo naye nga nanyini bukuboogera etabayo naye nga mbagamba akonze nakakola mwakawulidde nti twakawulidde yenzo oyo obuntu ki ebiseera wabangawo kati nga bwe banaakola obulango akalango katugeze tuyinza okugamba nti bannaffe abeegundi tuyina muteeseza mmeme agenda kubeerawo mu kitundu essaawa bwezi olunaku bwe ruti temusubwa Radio Buddu n'abakozi baayo bonna owulidde muteeseza mmeme bwe bityo oba oluusi ne baleeta akalango nga keetaagako sikiiti wabangawo obulango bwe bakola obw'emmwanyi kati nga sikiiti ke kasookawo balina okulaga kasikiiti kasikiti nga kasookawo ne tulaga embeera y'ekyalo ng'abalimi bannange mmwanyi zange ebikola byonna byababuse bannange lumbe ekiruno ne balyoka basaawo gwe omulimi w'emmwanyi weekwata egundi negundi eddaga bwe bityo kati obwo busikiti ng'obwo nga mbubaamu kati ng'abantu babagamba bannange mwakawulidde nze twakawulidde kanyumye wayitiridde bayidawe nembaziira bambi yanyamba omanyi omwana asobola okusoma ebya media naye n'atuuka ku radio nga tamanyi kuvoisinga ng'eddoboozi lye si zzito naye nga empapula zakola ki aziyina naye yanyamba nnyo eddoboozi lyange odifuula ezzito okumanya nange kati nyina benkwata ensobi nenga kyabuzeemu ekyo oyo atulimbye omuntu ne bakola sikiiti ey'okusiba kalango nga ebulamu eddoboozi nga libulamu olwo otuuka n'ogamba akalanga ako eddoboozi yandibadde lya mukazi okusinziira kyabuzeemu bwe kityo so yanyamba nnyo mu production eyo lye bayita effumbiro lya radio nali lwamu nenaganyulwamu so olwo lwe lwali olugendo lwange olw'okukola ku radio so kati bwe twogerera naawe weproducingira obulango bulungi nga teri muntu yenna akuyambyeko okukamala obumazi katwebaza embaziira ttone muzeeyi mbaziira ttone ali Kampala eyo nno juzi twaggulawo studio ye Stream Live Avenue naliyo naye tewaliyo fiiki ate mwampita sinze nali nanyine mukolo namanya nti yaggulwawo twaliyo omukolo gwali gw'amaanyi twalya twanywa buli kimu nebitambula bulungi era katusuubire tusuubira obulango naawe bwogenda okukolera mu studio ebiseera ebisinga nga bwe nagambye nti Kampala kyetaaga nga amakando ogasimbye omwo mu Kampala naye bw'ogamba nti ova eno ate ogenda eri mukola akalango okomewo olira ssente mmeka
eno watulemesezza nnyo so nga ate wali emirimu gyaffe kene tusalawo nti fe amakanda tugasimba eno bannaffe babeere mukama bwali tuuse ekiseera nga tuli bakugenda eyo era tujja gendayo inshallah. Tuli ku Fik Media, webale ku subscribinga, webale ku likinga, webale ku commentinga, webale ku sharinga. Tukyagendera ddala maaso ne Mzee KAMADI, emboozi y'ennyuvu erimu ebyokuyiga bingi nnyo, ate gw'omuvubuka atulaba nkukakasa nti bwe tunaaviira wano Mzee KAMADI ojja kuba omuyigiddeko ebintu bingi nnyo kubanga of course muvubuka nga ggwe tukitegedde olwaliro nti si muzeeyi nga bwe tuwulira ku radio naye ate era nga muzeeyi mu ngeri emu oba endala. Tukyagenda ddala maaso n'emboozi ye tutunuulira jjaneyo ku radio wahakolera radio emu yokka. Oyina essuubi ery'okuva ku radio eno dde ku ndala? Sijja kugamba nti ndiyina ate sijja kugamba nti siriyina kubanga teririiwo ne mu bwongo tekiriimu. Ekyaddala nti Radio Buddu nga sikwewaana sikolerangako ku radio ndala era gye nasookerako era gye ndiko naye okusinziira amaloboozi ge tuwulira okuva mu bannaffe abakolera radio z'endala ffe wano batuleze tulinga abali ewaka era nze musajja nzekka ayita dayirekita Mwami Ronald gyagenda Dokita Segawa nti mutabani wange n'atafaayo mwetemu yakuwa olukusa olwo asanyuka nnyo kubanga twagala nnyo tubanga gwali okiwulidde ku radio yawe nga presenter wa comedian ayita director CEO nti mutabani wange tikiriyo. So wano tuli bulungi tulinga abali ewaka olowoozaamu n'ogamba nti najja walaavu eringa eno nga ngenze ku radio endala. Ate ekirala ebiseera ebisinga nti sente buli omu azaagala naye buli muntu bw'afuna sente aba ayagala ate era agatteko endala. Kigeze tewaliiwo sente zimala ate tewaliiwo sente nnyingi nnyo nti kati nakimala ate tewaliiyo ntono. So n'olwekyo nze nandigambye nti ndi bulungi nyina emirembe siinaayo kirowoozo kigenda ku radio ndala okujjako nti bwe kiriba kizze nga Allah subhanahu wa ta'ala ageze naye nga tekindiimu. Abantu babulire programu z'okola ku Radio Buddu. Nkola programu 3. Nkola programu serukeera eyo no tugikola basatu naye era mbaamu ntyo byange byakusesa bantu punchline n'ebisigadde mpaka gye tufundikirira. Programu eyo bagiyita serukeera etandika saawa 12 ez'okumakya mpaka saawa 4 ez'okumakya. Kati ate awo nenziramu ekiro ku programu agafe ebubebbere etandika saawa 3 ez'ekiro mpaka saawa 4. Bwebanga si season ya mipiira ku Sunday nkola programu kadongo kamu etandika saawa 11 mpaka 1 ey'akawungeezi. Ze programu zenkola n'emirimu emirala mu production nga bwe nkugamba nti production ebaamu ebintu bingi ku voicinga ebiringa ebyo nayo mbaayo. Buki abantu bawulira ku mpewo nga gwabukola? Aliwo butonotono kati nze nkola Mzee Kakumba nkola ne Agisira Jasani Magambo kukemuulya Mzee Kakumba nga kutuusibwako obwo ffe tubeeramu. Aliwo omukulu ssebo oba nnyabo munnaffe obwo nze mbubaamu. Waliwo n'akalala bakayita Kalevu n'obulango obulala nga bw'omanyi production nti kasobola okujja ne bagamba nti Mzee KAMADI ate nga yakatudde mukandibadde kalungi. Sooka otuweemu kaawo mu ddoboozi lya serukeera tuwulire vibe bweba olwo madimbuka amaze si bwe kitera okuba peni najja nze nsemba naawuze oluusi ntera kusinziira wala ningamba nti munnaffe
kati bamala ogenda ne tunyumyamu awo ne madimbuko ne baga nze jjajja mmwe Mzee KAMADI Owesswaga CD DVD memory card Freddy's Camp of the Conqueror nambe mu baby first camino staino Rwanda mu station famate mani kuruge ndi muzukuru omugenzi ajinusuka fuero agalamidde bakijula Kalungu Masaka ndi mutabani wa mwali mukigundisi malwoto wone omutuze bakijula wali Kalungu Masaka kosane mukadde wangu mukyalo muzira mamba yati Maria Munalwanga atula Luweero nze mutabani wo muzimu ajati Janati n'abayunga agalamidde bisanje kulidde gulama ewo omugenzi ali Haji Kakoma nze mbukadde mayengo ga Radio Buddu muntu wa bulijjo tuli mu programu Serukera Kajambo otegedde ntegedde akaseka abantu bakagala nnyo akaseka ako nakatandikanga kakusaagirira ne munnange nga bw'omanyi nti eri ebya talent oluusi bijja mu mbeera nga teweetegese oba oluusi ng'obadde tokisuubira nefuuka eŋŋombo kati nali nseka byange tiawo nenseka akaseko ne kawanvuwa abantu ne batandika okukasaba ate ne kabanyumira era ogenda okuwulira ku masimu ng'ameka agakwatibwa akaseko kaffe akaseko nasekamu awo byakutangira bajange kati ako abantu bye byakola ki ne banyumirwa akaseko ne bakaagala nnyo ne ŋŋamba wa ate oba bakaagala wakasabye ngamba wa bwebandi ku byange ngamba wa bwe tutyo tuweemu mugafu ebubebbere tubukadde mu programu yaffe munnange agafu ebubebbere omulemwa gwaffe nno olunaku olwaleero ono omusajja mukulu agobye abaana b'ewaka agambye nti abaana bakuze tegedde tebakyetaaga kubeera ku lujja kubanga nabo bakuze bagende bakole amaka gaabwe ate abaana bagamba nti wakati nga tebanneeteekateeka sibagenda kutandika kuyingirira nsi kutandika byakupangisa ate ng'ettaka weeriri ewaka siwafunze mu muteesa waffe ogenda kuyita ku noti 7529888955 katuveeko mbulango katono nnyo tukomawo awo tuba tuli mugafe bubebe ng'ojja kwata nga basaba akaseko so embeera bwetto bwe tugitambuza ne kadongo kamu naye mutuwe tumuwulire kadongo kamu introduction zezimu lwakuba nti ekyawukanamu oyina engeri gy'oyimbamu obumu ku buyimba obwo kati oyinza okuba waamu ku bavubuka gye bayita vibe ennaku zino n'ogamba nti tibwe tubatandika n'ogamba tuli ku 98.8 ne 95.5 Radio Buddu Radio muntu wa bulijjo nze jjajja mmwe Mzee KAMADI Owesswaga tuli mu programu kadongo kamu etandika saa 11 ez'akawungeezi mpaka saawa emu ey'olweggulo olwaleero alidde ekyengabo tuli ne Saalongo amani basudde otegedde semakula kano nga tukunokolerayo ebimu ku bitonotono ebimukwatako situyinza bimalayo byonna kubanga abayimbi bafaabo aba music waffe akadonkamu balina ebyafaayo bingi naye katubanokolereyo ebimu ku byo n'olwekyo tusobole okumumanyako naye nga situnagenda waawo kansooke mbongereyo akayimba kamu akasaalongo semakula amani basudde nga bwe mweteekateeka ali ewala mugamba asembere awo tuba tuli wakati mu kadongo kamu begamba omuntu n'amanya kikyogenda okuwa abantu ne yeeteekateeka nga boona aboogenda okulya amalusu ne geesomba nga ogenda okulya nga olubuto lwalindiridde dda ekyokulya ekyo ng'ogyeko programs zino waliwo programs endala z'osuubira nti osobola okukola amaki oyina programs endala z'osobola okukola ng'ogyeko zino ezakuweebwa mu butu boziri eri oba mu potential yo edda nga mbaziira Tony amaze okuva ku Radio Buddu nakolako ku program gye bayita Buddu Club Mix ebeerawo lwakutaano saa 6 mpaka ku makya kageza ekiro DJ best naye eddoboozi nga lyenkalubirira nga ligira era ne liddayo mu kikadde
katono ng'oli mu kino ekya bulijjo kubanga okuva ku Serukeera jjukira bwe maliza Serukeera nga ngenda mu production bwe nva mu production ng'ate nzirayo mu bubebbere kati ng'eddoboozi okuva ku makya liri used mu muzeeyi kati nga toyinza kumala gakola ki galivaamu bwotyo mbu ligire nga lituuka ne limmenya nga nenzirayo mu Mzee KAMADI kati ekintu ekyo kyampa challenge era nendabira ddala nti endala ziyinza okunkalubirira kati kubanga okuva nkugambye nti kati myaka 6 nga ndi used mu ddoboozi eryo nti bwe tuba twogera oyinza obutakiwulira nnyo naye ate bwompa program kagira ne kagendayo endala nga siri muzeeyi kati nalemalirayo ekitali kya muzeeyi kyagaana naye nakyo kirina obulungi bwakyo ate kirimu ebibala bingi kuba ate era abatini nnyo abasobola okukola ekya muzeeyi so nga ate kino ekyaffe ekirala ekya bulijjo mu ddoboozi lye eriri nakyo ekyo kyo bangi abakikola ate no fun enough nti abasinga obungi abakola ekizeeyi bwe bagenda nnyo mu kwogera ebyekizeeyi ogenda okuwulira nga akyuse ng'atazze mu nnomo nayenza ate bwe mmala okuyingira kalakita ya Mzee KAMADI kizibu okuddamu ng'omuvubuka okuddayo nti kati abadde muzeeyi ate wakati mu mboozi ate n'afuuka Ssentongo kizibu. Njagala nga tufundikira ekitundu kino ombuulire wali tewambuulidde ku ngeri gy'oyingira ku mpewo olunaku lwo olwasooka ku mpewo embeera yali etya? Olunaku lwange olwasooka ku mpewo nayagala ntumire ndowooza buli gwe nali ndabyeko buli mukwano gwange gwe nali mbuuzizzaako nti fiiki oli otya nga njagala bonna mbatumire olunaku lumu era togenda kufuna kakisa kalala era we navaayo ne bampitirawo mu office ne baŋŋamba Ssentongo tumirako abantu batono n'enkyo ojja kukola ne luli bijja kutuuka bikutame so programu yonna togijjuza kutumira ate nno nga sinze nali driver naye nga buli bwe bantuukirako oyagala otumireyo ku 2-3 natumira abewaffe bonna mu kyalo ntumidde abasomesa ntumidde ne baŋŋamba nedda otumirayo nga 2-3 then oluvannyuma n'olyoko enenkeera n'otumira negwe munnange olunaku lumu lw'osooza ate otumira abantu 6 so waliwo challenge naye yali excitement kubanga gwe mulundi ogwali gusoose olaba omuntu abeera eyo n'ayisa mbuyisa simu ku mpewo n'awulira nga yandyagadde yamala lunaku lulamba naye gwali wali eri mu mitambo olowooza kiba kitya so lyali ssanyu ly'amaanyi nnyo. Atulaba obadde mulabi mulungi era njagala wano wennyini sigenda kwongerako kigambo kyonna nsaba tusumudikire ekitundu kino ekisoose ekya Mzee KAMADI Owesswaga tukyagenda ddala naye mu maaso mu kitundu kyaffe ekyokubiri era tukyaliwo nnyo nkusaba tokisubwa ate na subscribinga kikoleko likinga commentinga sharinga tusanyuka nnyo bw'otuwa feedback okusinziira ku bituba tukuwadde comment section weri wansi awo olina kyagala okubuuza Mzee KAMADI ajja kukiddamu naye ate nsuubira nti ebisinga obungi bye mwagala okumumanyaako mba mbimubuuzizza wano kale naawe wasuubira nti olina kwoleseewo ate mu comment section awo tujja kubeera nga tukwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala kale katusooke tukole bwe tuti ate tukomewo mu kitundu ekyokubiri Mzee KAMADI akyalina bingi ebyokutunyumiza binyuvu ate birimu ekyokuyiga kale katujje